boti kwatanga bambi boti boti kwatanga bambi waya laila hainalla laila hainalla laila hainalla Muhammadala sulula ajati akabi muloji wamma ne batuka n'okuboloji ne bamubuuza mama obadde ki nga aja kanyo okumala laila hainalla laila hainalla laila hainalla Muhammadala sulula omukyalo nyonne bya munno olugamako mama timpaako otandika okwakubya ebizibu timpaako nze ndi mu kibada laila hainalla laila hainalla mu kibada hainalla Muhammadala sulula asana omulijja mwepanka mulaba obwana kye bakoze kamatutazza okukaaba kaweddemu laila hainalla laila hainalla laila hainalla Muhammadala sulula omukyala bw'oba okuula kuula aweegendereza ojja kuula omusimbi wa ttooyi buli tubayambiya abala fuuti laila manyoko batukubi oyasama basitamanyeyasauti omukama abeere namwe muwanika bakyumpa mutandika okwenywera abavudde Kampala transport mumusabe bazadde bammwe ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera Ggongwe mu Mansimbi mama jama abadde amuse nyoko abadde amuse omanyi ffe tuyimba nayivu abakatuliki abali wano mwekubereko omugalo nammwe muyimba nayivu abakatuliki abali wano wemuli mwekubereko omugalo kalulu era omukatuliki bw'oba ng'olina omukyala wano nga mutudde buli omu asaba ebyetaago bye era ogenda okuwulira ng'ateekayo tukikusaba ayi Mukama tusaasire abaase n'olwaleero babafudde ebimere eby'embisi tewulina kyemuganda gamba ggwanga afa yafa era tubawe abaase nomwakubirako omuganda ebyo bibaawo anyamba yawanda omukulukeni tukutumiddeko nyeyategese ekivulu ennaku z'omwezi nga 3 mu Ggongwe mu Mansimbi wagenda kubeera wavaawo mpiteko Sagala Boys yakikulembeddemu wabula lwakuba sinnalaba bootudde oba oli wa ttiimu kisimbanyi tomanyiira aliwa awolaze n'owafu zennasereza keni gyabona waliwo n'abaddapo buli maaso ali mu kamyuka lindako waliwo abaddapo omulala wuuno esebo neyanzanya era tesebo asenaki sokolindeko lindako nabamugagawayi esebo neyanzanyo Arsenal yesinga mu ttiimu zonna era Arsenal yenambemu abo baana tubawaddemu buwiyi era watumanija Ivan nakwata mu nsawo naleeta emitwalo 2 mirambirira ngende ezimyemu kabiya agati kagende nsoma eggulire ate nente abaana abalala sebo mukama wange enzuuno ayinza okulowooza mbadde neerabidde sebo nzuuno sinnaba kwerabira era nnyo osolooza taata iwulire engalo ez'ekigagga naye okwata mazaakataza nga zikalabula tuseggulire egyali bubi akankana obudde buno dalira nga Katonda
Pastor asifa bakuwadde tanampa manager akuwadde ampadde kyeke naye kati nze akalya kyeke kale basebo ne bajja bokwebala kutuwagira amanya bandika pasikali bulane byesako kyakategerekeka naye ate bwobonda byeko bwoti nze kati omwenge nagwesonye kubira mukama engalo ez'amaanyi bibyesako tiyalokose takyayaki kataza towakana sikyanywa mwenge gwe bayita walagi nazze ku kabbiya era bbiya bw'omusalako nti nywa bbiyi yennyini awedde emiti emirimu bijolinamu katwaka ka CBS tokayinamu kale kanditandikirewo eddakiika eryengwe yakakonka ku ssaawa 3 ez'ekiro musibye mukyanda bannaffe abatuuliriza kano ge mawulire okuva mu kujja basafama ebulange emmengo omusomeze wamala balunabba okutandika n'amawulire ag'essanyu bannamasaka olunaku olwaliro ku Chomazi bagenda kucacancanga kimezezza okwegala ati Alien Skin yatuuse dde era tugenda kusaasaanya kwata ku cupa agenda kutiyimbira n'oluyimba bwe bayita naze kuzina naye natonkaka Alien Skin olunaku olwalira wekiddwako Sakala Boys era nga n'abakulembeze bangi ababaddewo bammeeya Meya Florence Namayanja ayogedde ku Alien Skin n'agamba nti yasinga Meya Florence Namayanja bino abyogedde asinzidde mu ofiisi ye bannamasaka muli bulungi pate njagala kuba pate wamula n'omukulu Tomusange Kayinja abaddewo n'asaka amawulire gano era n'agamba nti bannabasaka bali ku Chomazi bali mu kweyagala akawungeeza akaleero bannamasaka bali ku Chomazi era nga bali mu kweyagala bwe mubadde abagagga okuva e Bukomansimbi Ggongwe saako n'abakulu okuva e Kampala nga nabo n'abakyala bagende dda batamidde dda g'ogambako nkumpa yakuwa omukulu n'agaba ssente aziyina mulungi era bw'akutte omudiri gw'ensimbi anti omuntu bw'abeera mu studio tebamukaka ye mwayambadde biki leero tugende maaso ataza simanyi lunaku lwaliro oba mwanywedde biki sijja bitegeera lwakubanze leero matuse nabakunywango sinabakongako era abantu be Masaka bagambye nti Alien Skin wagira ku stage buli omu agenda kunnyamu essaati era batandika okusaasaana n'omuziki Dito Musange Kayinja kola CBS Masaka City webali nnyo musasi waffe Tomusange Kayinja ebyo ng'obitadde ku bbali omukulu gwe bayise Kenny eyategese ekivvulu wuuyo atuwuubirako mu maaso awo era taata bawuubireko kubanga gwasinga omukulu Kenny wadde wayambadde enkofiira mu maaso tulikulaba bulungi naye era tekigaana kukwata mu nsawo kutuweereza obulengedde akoze atya maama ogambye otya maama nandeko yegwange sokolindeko kakuzalawa kataza gyakola babwendirira bannanga ddamu okutunda bakuwalagi kati ngenda ku soda Coca-Cola aliwo abakuwala ngenda ku koogo gweneza okalumi buuza timpulo buyawo timpulo systems eyategese ekimpulu nadduka batugambe bwewadduse sebo batugambe wadduse yaddusewo owekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda asiima ennyo omukulu Kataza asaako n'omusajja gwe bayise Adika Amaadi olutuleetera nga buli lwakola olusemba mwezi ekivvulo eky'amaanyi owekitiibwa Charles Peter Mayiga bino abyogedde asinzidde ku Chomazi okwagalisa Obuganda Ssaabasajja agala nnyo enkulaakulana era ndowooza mwabibadde ku baana ab'obugalo obw'amaanyi abasakala boys omukulu Madiibugo naye mulengedde ennaku zino ayambala ebipale ebimpiipi n'atunaga emigongo era ne mungo ku bugalo obw'amaanyi ani
walibuka tulaga ayambala empale nnyimpi n'atulaga amagulu buli atunulaga agamba omusajja watolere atambuza mikono. Era olunaku olwaliro omukulu Keni sebona kwategesa ekigulu eri bantu bo omukulu bennanyini omukulu oli atudde wali taata bawumbireko abantu era ndowooza mpisa ennyo kagiribizi bagiribizi ako katikkiro tatanywa nnyo kubanga emmwanyi terimba. Okussa Buganda ku ntikko tulina okuba abakozi ate ng'omulembe guno Ssaabasajja yagukwasa bavubuka obulwadde bwa Mukenenya butusenkenya. Olina gamba yambala kupiira n'obuuza kondo gweri ku mutima mungi ojja kunya. Era ndowooza twandibadde tweekuuma awangale Ssaabasajja galla basebo ne bajja bapasa ne bulani myesa mutya akadde batuwadde katono katulina okukozesa era ninje wange omulonzi emusikataza nzikirizayo ekintu eki ninja nkubira akayimba ka Robert Kyagulanyi Ssentamu akagamba ndi mazima wange People power na chi Douglas Kamoja Wamaze Yokira mule kapish batugamba bamuganda okuyimba nefe kati ffe tutandise kampeyini 6 years down the road, still no boy fat like get up ready. I've only one more dangerous stuff, case and they're gonna come by.
okwana omukazi nga tamanyi naye n'omugulya smartphone ennene bweti banne bamulengere mukubyemu ettala bagamba alikuwa tisapu kumbe wali ku ludo kaludo bakamukuba bakamusayo banyenga gwe yesola okumanya omukazi atasoma amenya obeera ku kyomasi n'omusindikira message baby good night oba wakamuza essimu nakuba obadde nga amakinkana bekakoloma ebbaafa abo be bakyala batakolaki abatamugumizibwako buli mukyala nga tewasoma bambi bino ebyokuluma byoba osaba wammanga akakombooti salovado kofi naye gwe eyasomako wulira byoba osaba biriwa fokazenizi kipusi heri ebyo byakulya abandika omukazi atasomako bino byoba osaba ebiriwa akakomando omusiika aliko ebinzaali awo bamanya ebyo ebyokulya bigenzeewa era buli ali wano kataza tewali atayagala kantu kano kanakantu mukalaba katonda yakakola kama newokateka ku mizaani y'embisi tefeewuwa naye katonda yakakola kakubya munne mumi jakukubira ku mukazi wange naye kolowooza kenkanaki kana akantu kavuma kalangira kamanya oluzungu andi bwoba okatandika ogenda okulya kakongera oluzungu 45 bwokakuba ennyo ne kawuba nga kakulangira bwoli 40 bwokakunanyamu katono nnyo mu ngeri yakawodolo ogenda okulaba nga kalaba ebyemizannyo era ogenda okulya nga kafulibya ekigambo emabega fufa okumanya akantu kano kasoba wano bwetuli buli omu alina bwatya abavudde ekyabakuza wali mukagga mutyawo naye okumanya akantu kano kagala muba mukuba endongo dijje ngaasabula obuzindaalo nga guva mu bbanga nga bujja kuno kulabula abakazi abavudde ekyabakuza temugeza nemutyamu nabajjuzi waliwo abasajja bakwata abakazi buli mukazi akeeseza ku kyomazi naye okumanya akantu kano kasoba muba mukyali awo obuzindaalo bukomawo kuno kulabula eri abasajja abavudde ekyabakoza temugeza nemuyitamu nabajjuzi waliwo abakazi abakwata abasajja maama ndyabo wano wasigala weerere era buli omu ayita munne kamaali tugende mutukwata Pastor Mdia Sabutini yanze ndesobe yanze. Omulawa Pastor Mdia Sabutini. Asanya namwe kanga na geje bigambo. Yes.